Munanga wasachikowe. Shiba tana sachikowe. Atati. Ndasiyo kote yaula yaba jite yaba subuzi. Bamuyise talabikako. Naye yali yatekayo okusaba kwe nga bamuvunana timu yenkadde kuliwo omwami kiwanuka Jeff wa Jeff Chiwa ng'amugamba ennyimba sizize zeyayimbira mu team no sleep siwe kiri 1%. 10 years. Yes. Shira agamba ennyimba zize gyetwandiko kyafulumye. Yes. Ngamba professor Kishino ndi mukirabe kyandiko gwabisobola ebyo kiwanuko nkiraba otugenda okuyiga n'okusoma. Machora bali ku masters sijja kudda mukolere n'waggulu. Kakati olutalo lwa Shiba ne Jeff olw'amateeka I saw it coming. It's one of the reasons why I went to jail. Ebyakusibya byali mu Shiba. It's one of the reasons. Okusiba Lwa zaali ntalo zaabo babiri. In my deliberations with Shiba, utwali twogera kino kyo kyali mu pipeline. Shiba has fought various silence battles on her masters sigamba master the sound recordings the masters. She has had a lot of back and forth battles with Jeff Chiwa and Tim Bosri. Nze wenalabye empapula bino nafubye mu ngalo engamba final. Let it come, let them go to court, let them go under trial bonna. Whatever court decides, this gets done and dusted. And we see the next chapter for the two of them. That is Jeff Chiwa of TNS and Shiba Karungi as an artist. So, zinawulidde bulungi nga nkoze ki ngambira bintu finally bizze bidiscussingweko public kigwo because wabaddewo n'abatya okubyogerako kubanga omumukamu kubbo okitegeera nga waliwo n'erinnya lotasobola kwogera otya ate balinayo biki naye engeri gye bizze mu public. Let us discuss them. One, the biggest battle eriwo mu court wepapula bewalabye ebibiri ebyayise because kwawandikira Shiba kyeyasooka kyeyawandikira TNS okugigamba nti banange mulekerawo okubanga mukozesa music wange. That is the first kyewalabe. Ekyokubiri naba TNS nabo nga bagamba we are ready to go gende era court ne setting the dates for the trial. Now ekinyusa ekirimu ekikulu, who owns the music? Who owns the music? This is the battle that tugenda okwe-establishing music wa Shiba, music wa TNS. It is the guest. Kyekinyusi tewali kirala. Temuli mu birala nti ate mataka ate mayumba ate bikinidda. Who owns the music? Now tugenda kuyiga wano tugenda Stream Live Avenue bakutusako endongo y'ebinyanya tali kuzikiza. Oh yeah. Anti endongo y'amazira tone sakadanga mwenda gw'okutaano nate tuzeeyo twambuse ekyengera ku summit mu ndongo y'ebinyanya tali kuzikiza disco mukaaga ezijjude mu kifo kimu kugambye tuyingira leero tufuluma nkeera ku makya kati ndonga mwenda gw'okutaano endongo y'ebinyanya tali kuzikiza. Kichwagidwa Movit Hongo Animal Feeds GTM Computers Uganda Gold Sabula Alcoholic Drink omuchere gwa mujja tukole Newman's obupwanchi pwanchi Sobia Mouthwash Mogo Border Loans Light Forever Solar Sabula Bingo Dam Fashions na DJ Store CBS FM at 30 Mazima Maize Millers Chisoto Natural Bedroom Products Bukende Farmer BBS at 10 MTN. Together we're unstoppable. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only.
We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Yusuf Nsibambi yagambye omulonzi olinga amagundi. Yes. Ebintu ntambinga bitabuse. Kati omulonzi amukubidde simuze ow'ekatebe. Munange Honorable Yesuwaza Paka. Yesuwaza Paka. Oyaga mwampisanga embizi. Mwamga olinga amaki? Gamugamba. Alinga Oso professor. So yasomesa Doni w'amateeka. Not Doni. Nsibambi. Bangambe yete lya sovereignty bill. Gundi yali yita David Mohozi. Naye ono yemu ku basekenders baali. David Mohozi yakulira amaje. Yali leeta. Katono yali pika yakikwata. Pika sigaddemu yekka nno. Asagavana Bank of Uganda namulabye. Bamuyita mwami bamutani. Bamuyita Etego. Katika sayansi nayiwa mwana tuwulira. Museveni tayinza kukola ensobi kulira. Unless otherwise. Kati Nsibambi kabaka wedde. Because all this is tugenda mu mbeera ya economic crisis. Inflation biki. Kati ogamba tebaŋŋamba. Kati Nsibambi Honorable ekimwanudde ovaayo ow'emulonzi. Oba n'ebizibu byo sovereignty bill eganye bakuba akalulu mwenale mutoyala oli akubira essemu nga akugamba mbu onookomera kwesirwaza paka ndi omuwemula. Kati omuntu omukulu omubuuza yamba onookomera kwesirwaza paka. Honorable akoze obulungi. Okitegeera omusajja n'okunyiga okuzzayo okukagamba omusaasira ogambye olinga. Etegeeza abasajja abo nabo okanyumidde nnyo njagala nkaddeyo gikasembe abantu bakawuliriza nsese pa banange ono wakubira Honorable Apollo Nsibambi Yusuf subhanallah Honorable Yusuf Nsibambi adde omubaka we abadde omubaka wawe we Mawokota something right mubaka ono ogenda kazi olekekandikira omulonzi akubidde Honorable Yusuf Nsibambi asekenjinga sovereignty bill amukubidde essimu oliiza essimu eno. Abalonzi Honorable Bangambye olinga amawota. Kankoledde ku mashaka. Kati ebintu bikambu. Omulonzi omutabukira ku mugamba olinga amawota. Nati muteekako. Naye ne Arsenal ne Atletico balinga nabo. Agamba ebavu y'omulonzi. Twalabye entambi y'omupiira omulungi ku lunaku olwokubiri. Champions League nga tekibangawo golo 9 in a single match. Kawadde kabula katta. Zwere golo 10. Nadde ndaba amalira wage 5. Naye tambi kyammazeemu amaanyi nga ndaba Arsenal esamba Atletico. Bogata amakona, penalty, free kick, biki. Tambi omupiira agula byokya Atletico.
era wawulaba ani gwa final ani gwa kuba PSG babayanga nda PSG ali ku final omanya banya agajja abo bakyetwala wiki ejja Arsenal natwetu ompira gwa jjo omuntu agwewuunya lwaki gwavuddeyo bwe buto bwenneewuunya zino teams ezisinga ezimu kusinga okusanya ekintu kyetwalayo olunaku olwajjo highly defensive teams kakati kujja mpira gwa Arsenal considering goals ezikyasinze obutono Champions League ate agenda okujja mpira gwa jjo nga Atletico Madrid emu ku teams etaano ezikyasinze ate okuteeba that is the contrary okuteeba but in terms of style of play tezagala nnyo kwawukana so obadde osubira omupiira ogwo gw'okulwanira buli challenge egenda okujja era walabya Atletico Madrid information yayo nti wadde yazze eringange kuba 4-4-2 naye mu kusamba wano mu kudisplayinga yabadde ezanya 5-3-2 era nga eblokinze Arsenal okubanga eyita wakati yaforsinga okubanga bakozesa wide positions ngeezo Arsenal kyebadde singa okubanga yeetaaga ku avoidinga defeat kujikuba ku avoidinga defeat at all costs Atletico kyebadde yagala ekube Arsenal egende eri parking ekibayita bus sibe omanyi bus zino zikabandole olwo zi bus ezayinanga layers yagala egende parking nga bbiri ate tukobe kusinga goal emu kiba kikimala tera kusinga goals bbiri ne Arsenal nayo yagambye tugenda kwawe to avoiding ekimu what defeat tujje wano ku Emirates ku lwokubiri nga tulina abawagizi affe mutwalo balina batoze emeka 65,007 one of those babere nga bali behind us we shall find that goal okitegeera naye obuzibu bwe bwajjidde ntuyinza butoyo bwe wagirabe ya 1-1 kati no one is safe still so kukyali open Arsenal egenda mpira gwa Emirates Stadium obwe genda okugendamu tegenda kubeera mbu egenda kudu all attacking eregera sigala okuzibiza ino zibiza what Atletico Madrid esobola okukosa moving forward Adaman Lukman wamulabi yasobola okubanga kola Griezmann yagezeza ko emirundi ndoza nyesa kukoza Griezmann nzova kuba yakamiza neto tona kyo musubira mu kyamaanyi kisinga ku kino this is his last season Madrid but yakola yalikola era mu Atletico Madrid yasooka because mu yasooka baka n'emugula then naddayo buzi then Juan Alvarez omugate musubira mu bingi oyo ye muzanya asinga sawa zino short power ya right short power bagipimye the short power bakubisa right nakola show radio na ngamba create an ideal team of right footer na one boyagala ngakosa dio I think na Luis Diaz na wa Juan Alvarez nejo nakakasiza kyabadageza okubanga ayogera walabe kandi yakoze mu first half bila yabye de buni na kwata muraya we gutene walabe short power walabe penalty yakubye ngane could bring a thing short power yagize jalina inamani manga tendukira ku speed anzukiza hal komukira yali FC Porto yaina left inamani ngateduka ne Roberto Carlos president omujukira mu World Cup ya Confederations Cup ya 1997 kwa wajira mpalaji Confederations Cup mujukira yabashekera World Cup ya 98 Confederations Cup twajira wala Copa America 1997 wala Copa America 96 wala wa USA World Cup ya 94 ya Romario ne Roberto Baggio ku final wala nakubanga otegera ali mwana atokonyibiza sajja bali bako kati Juan Alvarez Juan Alvarez sawa zino omukono gwa right abajja kutola ne free kick ya peka ta so takuwa opportunity name era kasaya gwa day anti ya gwa day atenga precautionary no kuno preserve for because kuba dine bya dala masa wana ba tebali sire wala Adaman Lukman musabo yafunyi na kuba ka right short power akatonoka katona kotero okogera bokwagira omudugavu afudasi so kuli okwese go mufirika afudasi akazamba akapi afudasi tonguli Afrika bawo tapukasera akasemba ino omwetagira ate tukomado ya create okusinga Arsenal afyo mukisago mumuka ogwa abadoga penalty emusajja bani kasabaga no ku same mixage they have to pay for it Atletico yagana ko same mixage so gira kisasolya ku Emirates Stadium heavy and I believe tactically Ateta was at yabadde mulungi nnyo nakulwajjo because yazza after yabadde ayagala ku avoiding a defeat
at all Ate costs. nakaliko dike Mm. undefeated Champions League. Definitely. But twakirako mu 2006 Arsenal era yajjanga eri undefeated bwetu. What happened? Netuka ku final nesanga FC Barcelona. Barcelona ng'erina Eto'o wali ku kyoto. Era yabakosa Julian Belletti. Anderson de Souza, ba Xavi Hernandez, ba Iniesta nga bato, ba Carlos Puyenne mabega, ba bali mutanga batya ki defend ki Mexico. Ai bali bashanga batya ki Mexico ki defend ki Mexico. Makwezi. Ejo. Ni basanga Arsenal. Arsenal ila yajja ne bilikodi ebyo batebwa yagenda ku Bernabeu nejjayo defeat ya 1-0. Tio Henry. Are you serious? Yes. Yatukuba center watu n'abatwala togenda ku ba Galacticos. Roberto Carlos Presido mwali mubiri bali balina Salgado mugolo nga balina Ikakasirasi nga balina mu center back yali siku yakola history. center back yali ani because Ramos yali azze mu kaseera ako bimukaga yes yali azze ndoza wakati baguti we bali David Beckham elijali eno waliyo Figo Raul Gonzalez Blanco Zinedine Zidane Ronaldo Nazario Galima aso negenda ngena bagayiro kibiche balese bato Emmanuel Buwe balese bato bashireko barwala ostegeera Abibu Kolo Toure ndoza naye yali waawo ba Philippe Sendero singa bajja ne bagattako ba Jose Antonio Reyes bayumba gao Tio Henry we bat Arsenal negenda nejayo mpira nitugambe esaaga tugina nyo bakwaibala mpira ne gugana ngukube ebikondo Arsenal netuuka nesanga Villarreal ku semi final Yellow Submarines omwali ba Johan Roman Riquelme neitawo negenda ku final. So after 20 years, because that was 2006, I expect waliwo ebintu ebya repeating after a period of emyaka eyo nga gyekwa. After 10 years, after 20 years, after 40 years, history might change. I think Arsenal eri ku final. History endo bange in February. Arsenal dira ku final ya Champions League. Ngeri ne PSG ne Bayern. Sina kukakasaawo. Anything can happen mu gwawo. Kwa hiyo PSG gena kusigala ekyalo. Kwa hiyo kidegena nge ina advantage ya one goal. Kadiye gena sigala erumbe. Bagaso kajwa ku mudashike tana. Eja finding spaces. Ekose Bayern defense yayo tebadde nnungi. Ina bifiriji bibiri tekuli kirowoza. Ino yokutana opemekano bana bifiriji biwambuli. Kibanga ngo ina magwaya ngo ina delete. So wabona muntu awo. Ina bifiriji imeka. Bifiriji bibiri bili yawo. Olibisanga abasajja abakyusa baddembere bakabasikali abajja bikyusa embirizi bikakase kali nsuubira gwena pera si nago open maybe good to go forcing mpaka extra time na wangula usina kumanya but I'm very sure about Arsenal ku final girabako naye unaona gwenesanga gigenda kwa miranga mirere kwazirana ajja kuba Arsenal yena gwana sana kubabiri bajja kuba asubira ulire myogere njagala okyogere bajja kuba yena gwana asanga yakala akantu akangolera kwazirana biwobe kusita miranga chechirale shikakaso kaba obujiji bugenda kubajida bwe bati banyo bana kabujero omufero yate balina chance Bayern balina chance nekitali ekyo balina chance ku Bayern ku PSG era mba mwagizi wa Arsenal basabe Bayern Arsenal soka ku lokubiri in case nga bayiseewo mbakubanga mpagira Arsenal njagadde Bayern okusinga PSG manye PSG nka okusinga PSG kiri ekijjalu babo nanyo mpira gwawo mogonda ennyo kapon mune kumande nga atulagula empozi mujiri bwa kanza ndi mukola kana jabeoze aji kaponga atulagula agamba bana beka bidaba Atletico Atletico akabe yakirabirawo kumbe yara kudde bubi so yakutwegwa abadompira gwa Atletico ne Arsenal tambe atugambye ye ku final Arsenal yongirabako Arsenal agirabako nebe smart ban na PSG sinategire naye naina naita okubabiri unless otherwise for Arsenal yesa wino bawuka agambye Arsenal sabanyo osange Bayern dan PSG ba osangira PSG yala mugula kabakaweddemu okay munange entambi tuba tuliawo bakamala okukola tumaze okukola amalogo ga budi mulasi abantu bangubere simu enamba ye20 ona ku namba ye20 twaka ku namba ye20 enamba ye20 live ngekuti twagala sente ono si asoso okwogera gravity si asoso okwogera Gerson wabu si asoso gambanga tubalya sente za campaign n'abaana bakola kamera za NRM bakyabanja sente
nabo bakingamba kuba banja abaana abali ku kamera babanja abamu walumla yavayo ngagala kubanja ali awo muyimbi anyakatinti mu mutwe namugamba gwe twakuita buyisi tulina kyobanja tewali ndagaano tewali ki abalina tinti bangi walumbya natinti ayimba yagenda leetwe makindi twakyazaako King Mike nagamba ne bonna abayimba ntambi nkulayirira ne Shalom bagenda kukaaba tebagenda kufuna ssente tebalina MOU memorandum of understanding campaigns twagenza okulaba Tata Shalom Gravity ngata Gerson Wabuyu ngagamba njagala ssente lwaki ogamba bampadde ssente ngate sizirina konze ntambi yali wagagamero ntambi gagameri yani neda kisaze yali wagagamero mwali nga nakupia wano bebe kuya tukuliyako ebyokunyanya kupia wano yali musajja waffe natuwulirya ffenaawo yambulirasaba nga bbiri era ngamba sibanga gwe era mbone ndikwata bulungi nobangani siringa ositegeera yes engamba ntambi ensonga zino was it people some people saying Gravity was not right for okuventingira ku social media ngate CGF funira omulimu yani badde bagala ne Rasta namba katuus Rasta week I think last week Rasta in one of the programs nakasaba nabagamba sente zijja money is coming Rasta akyogera engamba ntambi ensonga eno ntambi yes one was in the first pressing was that yes Gravity rightful for him to come out to vent from TikTok yes it's okay that TikTok oba social media sawa zino zezimu ku forums oba platforms abantu kwe bagenda okusolvingira ebizibu byabwe whether that is justifiable or not it is subjective because tulaba relationships ziri okuba discussing okitegeera akati issues ezaba celebrities ebisere ebisinga zimaliza going out publicly obadde olaba situation yazeza bafana King sa ne Saija Edikenze eri Vikigaza bazeemu all that was social media ekisinga obukulu one Gravity obutujju wa Buyu mujjukira 2009 2010 ngali ku Old Conferences nga kuba omupiira yasomera nga tuli lubiri SS yatwesanga Coca-Cola ezali emisala simanyi babikyali kyakaweebiri mujjukira someone yali very humble yali ayimba nga bajja n'okusoma lyaffe lubiri nga tukola kyota ciphers ebiseera nga nkyalapinga era mu bantu abamu bali balengerere wala bali bandowooza nga Uganda's Eminem in 20 years to come naye eddogo kale kibijja kunyizera kumbeeyo mekati batalina talent fa bali balinako ku talent bibanyiga now nga tuza ku nsonga enkulu mbadde nkulaga background ya Gravity. I know him as someone very humble. Gravity is humble in your life, very humble. Much humble. Humble as a dove. Gravity tafaana linnya lye tafaana kikula kye. Is very jolly. Gravity abantu kyotamanyi is very comical. Asesa asaga. Even the altercations zenfunye naye ezali ku nga tekyewalika oba kitegeera weyakubira ebyo tugenda njaka kifeyo bulungi omuntu alakifanya ebyo bibeerawo naye even after that twaddamu tusinkana ne Gravity omutujjo ne bidde emabega is someone ali very humble kyengezawo okuemphasize buli walaba omuntu ng'abadde ali humble in person as a character n'atuukanga option gyasigaza kuventinga you know there is a very big problem nalabye live ya Gravity omutujju fine wana mukusooka yamukoddemuko nga womanyi obusungu tolaba n'omubaka Yusufu naye agamugambye ekitegeeza nti ffenna abantu kabere paapa asobola naye okumukolayo kakantu nga obusungu obukoze ki bumeetimbe just tetubeerayo but olengera how black Americans they curse Kabere Obama nga kimususseeko you motherfucking biki nakubawaawo ekigambo so cursing nze sekitwala nga something kyenandyekwasiza nemerere okukwata ekinyusi because that's how people olumu webakiruzingira but any human being wabeerawo wopasuka wabeera ebigambo nekabikuka wala situation ya Umalayani bana ba TikTok ono Gloria Kevin my good friend yes nga yetwala ne Lulu nti yayogedde ebigambo ebizito but that was a moment era we yawedde in the morning she regretted it najja neyeetonda kwegamba ekyo kyokuwemula fenna olumu kiyinza osukka unless nga kagenderere ng'omukadde akogga abafula means of communication nga yo nawe mwe bayita and it's also a means of communication okwemula yes
okuwemula okuvuma yes as communicators you go and ask any group abantu asome communications bajja kugamba that is the way tuvola bati government esobola okukwata ekisaya nefuna budgeting erina tuwa abaweereza babere kusaidiayo nkubuulira these things government ekwata sente yes neziwa negamba lineteretebwa lyabawemuzi tula mu motoka ebalina mokola ebalina they are communicators abawemuzi ne kusaidia FIFA banational platform tulina abawemuzi namwe mulinayo yes gye bali bayitirivu nga singa mujjako element y'okuwemula taba na meaning that is side opposition tubalina side ya government yabahayalinga ebalina kati kyengezaako okufumi okugamba nti okuwemula it is a means of communication yes waliwo balina gutses wemula fenga tukola ki fenga tetuzirina but however okuddayo ku mulamwa okulapita omutujju it is very unfortunate okuba nti omusajja wattu yaluzinze patience yes kyamususeeko najja n'aventinga wemikwe nadengenda okumubuuza yabineesoose n'abimpa nadengenda mubuuza mwawandiikawa mwasayiningawa where are the agreements nabadde ndiawo omusajja mukuventinga nti kuwabadde kuli strategy yabadde ayina empapula ze wano kugamba ntambiriwe nandibadde njagala nnyo okunyigiriza gravity ebyaddala mba musiru okumunyigiriza ntolina kwogera ye mwasayininga lukimu ng'akola ki ng'akirina live oyo wagirabe ng'egenda mu maaso yatuse kiseera ng'awuliriza buwuliriza naye nga yali ku kintu kimu I want what my money ngagamba bukimu mukyogere naye nze njagala ki njagala sente zange mubimu gravity ebyamulumye yagamba nti mukulu bebekulu yamukubidde essimu ng'amugamba nti olina ebizungirizi byange bindaze ng'olinawo obadde ne bakukwasa etteretebwa okay but waba bakwasiza etteretebwa nze tokyabanja kakati kyekyo kyaggyeko gravity ng'embeera nga nawe ngenze ne bwe obuzibu obukola ki kyekyanyiziza wabuyu bambi kyekyamunyiziza obusungu obwo I believe wabuyu ekyamunyiziza si kugamba mutabanja oba si kugamba mu sente zigenda kujja because nkiwa communication yabatuukako abayimbi bonna yabagamba sente zikola ki zijja naye wale yawabuyu wale okweraliikirira kwe kumugamba nti tokyabanjayo because wakoze ki kubanga nze nategeezeddwako nti abayimbi bonna ne batiktokers abagenda okukola bababuulira date sente bwezinza okujja nti omukulu amala kulayira nti omukulu amala kukola ki kulayira okulaya kusigazaako weeks 2 so zibadde ntono 12 May era ebeera public holiday naye kati ffe ba private servants tetukwatako tulina okujja netukola akantu n'emirimu endiki ebirala so mbirivinga nti weeks 2 zibadde ntono nnyo okulinda kuba balindidde ebbanga eddene campaign zaaliyo mu January bala January obale February gumu March April myezi 3 so weeks 2 zibadde ntono okulinda sente singate zazze kyalibadde kiri justify abantu bona okunyiika naye babadde basiriza the problem was onokufuna communication okuva ewarasita nti nawe nkoze eki wenkulengedde bimuliga bulangi ng'omukulu wabiyita ow'ebituluuki kati nono byamulaze mwami Sali tulina tukoze eki tukulabye naye bukyo eno fumbya kakati wabuyu yafunidde obuzibu wabuyu mu kufuna obuzibu netulengera mu kifaananyi nga waliwo n'abalamu eyonzeeko okujja okubanja kyekimu kati abagala okubanja kyekimu wale yange weeyinange nti ate bo kirimu yaabwe eriki nabo babagambye nti mwamazizaawo oba bwabagamba temulikwatako kubanga Buchaman for example yazze n'agamba abanja but Buchaman naye mu biku yadde atema yagambye nti omukulu wamusinkanyeko emirundi ekikola ki egiwera naye ngaalaba wayinza obutavaayo kantu kugamba ye yasoka kusomera ki ebbalwa mu bbaasa yagisoma wabuli wakyala mwaka keeki naye akugamba kira simanyi naye nga ate yali yatandika dde okubanja okujjukira yali yatandika dde naye nga tebamutumwa matu olw'ensonga si kwogera bubi yabanja mukutu mikyamu sinakwogera bubi olumu but Shalom manyi bagamba engalo zo tezikola ki tezenkana bantu bangi nnyo abagenda okuyimba ku platform ku campaign 7 either ku rallies oba ku platform ya yakola bebe kuji unstoppable naye nga abamu ku bo omanyi mu nsi muno Shalom tulina okwewala nnyo someone to use you
kukozesa n'obeera oli munafu okitegeera because abaganda bagamba nti akasusa yalina taba mutiitiizi nti mu campaign zino twalaba factions za mirundi ebiri era omukundi yamwami musuuza yayeze netekawo stance yaayo ne allocating abagenda okuyimba nga basinga bagenda baba region bano abalala ba national quote in quote abalina national appeal nabanga balekeddwaki ebbali kyekyawanula mwami Sali bakoyokas Christine Alice bambi yes kuba leero ngenda kwogera nnyo nina emirimu egyo nina ogugwo breakfast mugireeta leero ati mukole breakfast yange endala ndako tukole ate no bagireetera naye ole ejja kuba ngenda kwogera essaawa mu kitundu okitegeera ndiyo akyoyagala nnyo okulya anti Yesu yagamba gwasoma Bayibuli omuntu talibawo okulya kwokka waba n'ekigambo kya Mukama Katonda kikuwo kiri Buchaman naye ng'alamenti yes mali agamba gwe ne weebuuza factions zaali bbiri obukundi bubiri naye nga Mami Sali yajja akume bano abaali balekeddwa abajasa abaali balekeddwa emabega abagenda namwe mwambali tugenda kutabaalo naye mugenda ku lutabaalo ndowooza naye kwanga kwalina okufunira etteetebwa eddene bamuwe of course kati tudde mu mazima ebintu bya campaigns nga bwe tubiraba kuba kunyaga campaigns eza Museveni. That is the moment anyone, any service provider, whether you're not talent or muyimbi, or you are music sound, or you are poster, or you are t-shirt, it is the moment that comes every after 5 years to inflate the budget of anything you're selling. One moment every after 5 years. Chokola bantu gula bitabaja milioni meka? Bina, mukumi, na bamwaka 10 milioni 5. Ninga tudda mazima mu myaka 5. Gravity asobola okulaga kuseti bokongera ebitaano kubiweza. It can take 2 years over 3 years and so other artists not gravity omuntu ezisente ziwezeka tudde mazima milioni ebitaano Shalom okuziweza ngoli muyimbi nga zaawa muzeekutte oba kitegeera kiba kizibu but I'm telling you nti mwana moment gwe mukusawule mugwa ino okubba Mzee Museveni bucha mwana badde abanja milioni 2 Buchaman mukalia yeye nene atandika mu 2001 ba 2000 tafuna tochikola kireke tochikola tujagenda tu akantu ati wanyala akanya akantu mwana jakasala banya I will ask him the same question tomorrow and we shall be realistic takola ngati nze nkusigira kifaananyi kigazi ogambye Buchaman buchakalia yeye tandika kasobola kubeera nga receipt book isinga baddazi nina nyoza milioni 10 singa sobola okuzituleetera kusigira kifaananyi kikulaga nti no mu campaigns buli omu abawa fruit prices buli omu abakubba jingo show yabadde abanja mmeka jingo show yango naye waali yabadde wabanja naye 12 muyindi wabaddeko Fiki Gaza nga naye abanja 3 oba 2 video kaka kulage wano Fiki Gaza nawe yokadde 3 yes Shalom njagala kukulaga nti kuno kunyaga kati kigaza abanja meka kati diri yona nga ya kunyaga bambo kinga meka tuli mu kaseera aka omubbi akabe kubanyu mwali mugeze ko kubba ate omubbi ne bakibba kati kwekaba kwa gravity manja abiyimba oli kubba bakubbe nawe bayibuli bwe yawandi yes kabere musandisho nakaba wadde jo nakaba ne manager wini wano tuseke ekiro kanga kulage kansesezza fikigaza milioni 3 yes kankulage yini katuulire nabagamba omusajja mubbi sente bagabane bazibawa mukyamwa biliyoni 2 asasula abayimbi n'aganasasula abayimbi kitegedde nze nange mmanja sente zange babekutambanga sente ekipapula nkirina lwakuba ekipapula nkirina kyenasayininga ne bebekulu nze sibanja Museveni sibanja KNRM sibanja Kenzo sina gwe mmanja nze mmanja bebekulu gwe nasayininga ne contract ekyatetekatebawulira bawo franka yanta mubakolanga obanja meka nze mmanja milioni 3.5
Nanga about tukoye. Kete kabuli bamu. Kakati kirungi nnyo twatogerera wano manager wa Bebe Cool ankubidde nabaleko naye tugereko ko naye kamukwati meko bye mubuuza tugende mu maaso. Mr. Ron era badde mukukubira kati tuli kumpewo kati mukama wange badde ndi mukukubira basebo ne banyabo bali ku Shalom 256 twegattiddwako ku lukomo lw'essimu manager w'omuyimbi Bebe Cool Moses Sali amanyiddwa nga Mwami Ron Mutabazi. Mwami Ron tuli wa Shalom. Amina tata. Era mbadde ndi wano nga ndimo muzanyira mu videos obo. Ndimo muzanyira mu videos abasajja nga bali mu kubanga babadde bacyankalanye. Era tuvaako bano betusoose okubanga twogera mu ngeri emu oba endala. Naye nga kyetubadde tusaba ggwe nga manager w'omuyimbi eyateereddwako ebigambo ebinene nti mubbi. Embeera eyo etuukawo etya wano okutuuka wano kubanga ensonga zizze ku TikTok okuba nti tuwulira ssente empitirivu Gravity abanja milioni 4 mu bukadde 15 Buchaman milioni 3.5 Fikigaza milioni 2 bannange ssente nga mukola nnyingi nnyo. Kakati okusoka kwa byonna ndamusiza ekyokubiri bino byonna ebiriwo Frank twabisuubira tibijja kubaira twali twabeetegekera naye nga endagaano zasayiningibwa buli muyimbi gw'olaba naddala n'abo ababadde bagenkalakasotanda ku Gravity Buchama bonna balina endagaano yasayiningibwa. Endagaano bw'obuuza omu ku boka Gravity n'ombuuza Gravity mpozi endagaano egambo jasasulwa ddi ayinza obutakimunyonyola bulungi. Ekyo kyekindeetera okuba nga neebuuza oba yasoma bulungi endagaano. Gravity bw'avaayo olwaleero asobola okuba nti yeekalakasa tukokwekyanga bwatyo katubadde mukutamuzi naye era nga naye amanyi tayimu y'okusasulwa ssente ezo kinneewuunyisa nno era kindoozesa nti oba obutasoma buno nabwo olusi kituufu alina okuddeko n'asomako mu bukulu kubanga agenda ddayo okusoma mu bukulu olw'ensonga ekyo yandibaddemu ku nsonga yasomera ku Old Kampala twali naye nali lubiri ng'ali ku Old Kampala. Oyo omusajja nakula naye nakulabye yandewusiza okuba nti n'okusoma endagaano kwamulema olw'ensonga ye agamba ayagala ssente ze bw'omubuuza nno ekibuuzo ekimugamba nti oyagala ssente ze obaganda zikuwa oba nsonga ki namubuuza ku live nemugamba Gravity Bebe Cool ssente zo yazifuna gambye zikuwa nagambye ensi ensonga wadde tanazifuna zinjagala ssente zange. Omuntu ng'oyo noze ng'omuntu pasona kiyinza okundowozesa nti oba alina firimu jaggala oba bafana abadde asusaejeemu kasi naye asasibwa gyabika ebafana wali bintu ebyokubuuza nogana omuntu oluzisi kyasinze. Manager kituufu oli manager olina akantu k'oyogedde. Okitega kigamba nje nkikufunye tumwebaza nti alina be yayambye okuba nti alina be yasirisize bebadde bebatta ekisugabyoke eri ku mulamwa era etambula bulungi endagaano yali yogera bulungi gagamba it shall be paid after campaigns and onwards. Bwebaba baakasoma simanyi oba tebaakasoma era tuli ku ndagaano yaffe era tulinze payment ejje kuba nabyo tunayina okusasula ssente zibaweebwe ne out of blue ntambi bafrank omuntu waava eri n'atabula out of blue Bebe njagala ssente zange namukuza ssente kale Bebe Cool wanja ssente zo wawuliddeko nti bazimuwadde kati ate kosanga kuba kuca bano era basajja bamukama abasaasi ndayitaga Katonda Frank bw'obuuza kuca ssente z'abanja ebyo byayogera yogeza njaga bw'obuuza ssente z'abanja tazimanyi ezenzimanyi because ze nawandikanga shows ze nali emusimu rallies ezo nga nnaninga ebintu bingi nnyo nga bakuca bafuna ssente nennyingi nnyo nga facilitation za buli week. Nanti bukyabanja 3-5 tekisituka tikibanga nayo because y'omu ku bayimbi abaasemba okujja era najja n'oluyimba lwe naye yamenyanga nnyo ngansi yalinga ku stage nga sipiika tuka n'okuyita nagamba Ronnie
omuntu onaagoba kikumwagaza bukyamaani ng'abowa ndayiraga Katonda omukyala spika yankitako nagamba Ronnie, I don't want boring people on stage. Naye ng'olina omuleeta ku stage olw'ensonga ali wansi akuli kwinja alanaga kuyimbagaawo olwensonga ate time teyatumalanga naye because yakubiraga bebe n'akavu nze simuyamba omusajja oyo yakibeerangamu namayitagala kujja nakolera gavumenti era bwe muba mujjukira yakodako ne ka vidiyo ng'atabuse atulekere Kampala ffe wakola muteneka naffe by then twali Kampala omuntu omu yatukuba ekikono tuleme kgenda kukola naye nga ye yagenda ddakole ne tulwana ne tufiira bebe n'atuuya n'abayimbi bonna basobole okgenda bakole nesaawa zino nze Frank ekyo kye bayita abayimbi nkitiira ddala nnyo 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 kisinga luba ne sitaani olw'ensonga omuntu abeera natandika okuwalampa omuntu eyafiira wagenda akole anti Ronnie okudda mu bigambo bya Gravity agamba nti ye kyasinze n'okumuwa omanyi waliwo mu nsi kye bakita okutya kukiyinza okuddako, the fearing the unknown. Yes. That yesterday he got a call from Mr. Bebe Cool okumugamba nti nayina we yamulabyeko oba yawulidde nti ayina we yagenze ne bamuwa akasente and therefore tabanja side ya Bebe Cool. Ndowooza mu bigambo byo wemba nzijukidde bulungi bye mukulu yayadde ayogera. neno Frank akamubuulirako ekintu kimu Gravity ne Bebe Cool babadde beekubira amasimu era Gravity nabayaga toli kyali wange nendeyogera okutya abantu abo abantu abo balina obuzibu ku mitwe olw'ensonga Gravity emirundi gye yaŋŋambanga Bebe Cool baali omuntu omulungi bwe yakwata miliyoni 10 n'akiwa yajya akaaba ng'alina ebisimu biyitirivu ngaali waka yeebasa jukira ne show zaali zigenda omusajja n'akwata miliyoni 10 nga dipusi n'asoma ziba sente nnyingi n'agamba jangu tukolere ate along the way Gravity nga bw'omulabira muntu wakukyanga kakati tekanagenda katigala nze sitandi mwavu ntegala kusente omusajja Bebe n'akwatanga mu nsawo ye ku sente zitali kumbalirira nagamba kwatayo 5 kwatayo 2 zikutambuze ng'Gravity alinga ow'okuwembejja ati omuntu gwe twatwalaga bamaze otukubafu ogenda nga tuyiyiza ne tufuna etwita ne tugenda ngenda ogamba alina musuuza gamba abakabo bankwe nnyo 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 ne Katonda abasaasi naye ensonga enkulu eriwo eti sente zaabwe si zaffe zaabwe era bwe zijja mu kadde we zigenda okuddira tujja ziba ate sibanenya nti abamu ku bo bwe mundi okusosa okukola campaigns nenkoze campaigns ne Bebe Cool ebbanga obudde buyitawo era gavumenti ebalina engeri gyesasulamuko abantu singa sife ffekka beesasula era sagala kulowooza nti babeetwale ng'abalungi babita mulungi omu abantu balina ebizibu abantu bakyasootinga abafiire eyo abantu bakyasootinga amalwaliro naffe kwetuli mu bajeti atugenda kuweebwa ssente ekibuzo ovaayo yes n'olaga ensi nti ze mmanja miliyoni era abantu bakutwale batya ku mbeera eri mu ggwanga kyebadde ngenda okukubuuza muganda wange Ronnie, like being realistic, sente zino eziri mu kootingibwa owa miliyoni 4 nga yaweebwako 10 ono Buchamani 350 Fikigaza miliyoni 3 Jingosho miliyoni 2 n'abatana kubeera nga bajja sente zino nga nnyingi nnyo realistically nga n'omuyimbi omu asobola okubeera nga mukali ye tazifunanga kuuma ga service box kakati waliwo engeri gye twabalanga ezo Frank value for money gye tubuuza yes value for money nyizo gyogerako bwenti nti one saagala abayimbi abamu aboogera sima manja 2 manja 3 gabodola bifiikire nekusa saagala batiise bantu abamu kuko tebalina endagaano nemunefemikulu abamu twabalabira ne balina gwe bakolera abamuze nga tutambula oli najalaga abane munteki kumutto otegera kati ng'abantu nga Diva at the end yajja ku mutto gwa Bebe Cool balaba eri bitabuse anta naye yayimba anta na Diva naye yayimba mu campaign yaliyo ng'ayimba luyimba ki 00 Anita the Diva 00 at some point ngayomu kubayingiza ne speaker jukira Anita yes kwano gwa jebbe yes what I want to tell the public yes eri muntu atagenda sasura nezo film twazitegeddwa bimanya byonna nekino ekiro twakisuubira era sikipya kyobola twakyeŋŋanze era kigenda kuba tukijjamu amanyusa tikinanyo makulu so gwe baddewo badde ogiraba yes so gwe oli mu confirming nti temugaana nti yes sente we zibanjibwa naye temugamba temugenda basasula you shall pay them sokola banamubuuziza Gravity olina endagaano ye yakolebwa mbuye nemugamba kati lwaki ate weekyanga wano okulaga nti endagaano yonna fu nnyo obantu bali totegeera ku okusayininga endagaano gy'olina
Okay. You're getting my point. I get it. Enda ko pepe kulu sende ziveyo kala governments endagano sikina zitukirizo ntabukira naye utabuka because ina kiragala okugala wa mfano gwomu laba badde bamuyingidde nnyo bamukuba ekisase zitali nnungi kati kiragala kigalira wano kati kirabye okay ndikate the point ya manya loni mugezi nnyo oli bagenda sasula sente ze mu budde bw'obutu mukama wange tugenda kwongera okunoonyako in person no problem tufuneyo interview ng'olina ku set naffe twongere okumulungula ensonga ezo ku lwa music industry okugenda mu maaso no problem rasita mutubuulizeeko era omutwebalize emirimu tumutumiddeko bange yali anyigiramu kojja wange oyo amina omusajja wange nnyo era akimanyi rasita tojja muyo bagenda okwogera ku baagala okuyonka bbere but at the end of the day twagala bogere mbaye ku sande maka kakyali kuzibiikirira omanyi you attack yes omanyi one of us you attack all of us yes omanyi Shalome nga tuvudde mu byaki guno omulimu gw'amawulire omulimu gwe tulimu ogw'amawulire we've criticized artists enough so we need to find practical solutions. I never imagined yes, I never imagined myself to compromise. Nti sobola okukubira manager bebe ku essimu. Namba kisubira nti ewo kitegeera. But at the end of the day tulina for serving the wider audience eri mukubanga tuwulira. Abali interested. Tuzanya bidoboozi ya Gravity mpadde endowooza yange mpise ne manager yakuba. Gerson Wabuyu musajja wange. Era singa kibadde kisoboka nali mukubidde essimu najja kumpe mwe. Alina obusungu we nenja munoonyako Mr. Gravity omutujju tujja kunoonyako onobo twadde 5-6 story matters nkubudde bali mukusooka nti Gravity musajja ayemu kubemanya abali very humble kubemanya abali very kind kubemanya ate abalina omutima ogwagaliza but bino bibeerawo nekye badde gamba finding practical solutions and we compromise tuvuddewo tutya wano manager akubulidde side ye awo wenyini manager wayogeredde mulimu side gyakonyeeko mulimu element ezeemu empya nga mbukirabika mbu waliwo gwe baagala okutaakiriza omwana bafana abadde amutabukidde omanyi okutaakiriza kuno ne muli kuyateekerawo ku bafana nga bagundi baze amutaakiriza wagira bwati osobola oyita yataakiriza bwati bayite waneeno bakube manager Ronnie Mutabazi akonye ku kampu eyo kangezeeko okunoonya ku manager w'omuyimbi era still manager better Shalom yaga tubere nga tubalance every story matters show to 5-6 happening wetu gamba sigena kujja na mawulire ku set kusoma daily monitor yasabira muri akyasamirira bamma ntunde ebikajjo gowa ikanya ziri butambala muje munguleke ebikajjo bannange owagidde jeedi ni wagidde Shalom wagidde mama wa waza mukuma bikajjo limu twabirima byakula bya gowa bashto luguza abakachira abajja kisa tukibye twagala mpa bajja ko tugula limu wazo 705 271973 etaka ya fadha ilichaliwa neno usika vumba jango yule polita kanyemia 5 zibotaka nazo omalayo mpola mpela 0759 224099 atenga mwenda Mei tuli kuchengera ku summit yawo endonge bya tuzikiza tone abayita waloka matoli da chengera katukono gena kuddayo tutune yantwala mbazira kwinge mparo kumuje tukube endonge 12 kazwe kapa pedi na masura nange okujogiza ku bantu ku mutimbagano gwa munno watch ntikyaliyo bulungi nnyo tukubabulali ngubanga tuwaita films enjogere mba VJs ba Uganda benjawulo VJ Junior the Incredible films empitirivu nnyo kweziri wano mugene mubiringa muziraba Apex je kali Pretty Little Thrash n'endala yakubiti nawa haya nnyo VJ Emmy Apex ne yakoze Infiltrate ne Chain Reaction kajabaka Chain Reaction ndabanga Keanu Reeves zone ne Morgan Freeman atandika ni Libya zanyani Matrix ngali Hitman kwenye filmu itambule ne gayo mwenye kwali kuyafira ine sembiyeyo that prominent movie gamanya ngali kinyivize wajjo manya n'ebintu so the wandering earth vije uliyo kakoze the diplomat n'endala so genda ku muno watch bwatajirina sawa zino oli mu buzibu naye totya genda ku Google Play Store downloading application wakosa Android genda ku App Store wakosa iOS oba iPhone gwanya laptop oba ina desktop genda ku www.munowatch.com nawe akosa smart TV genda ku web.munowatch.tv oba app yenyini jeri atenga waliwo je tuleta waliwo update yetueta ku bakosa TVs
experience egenda kubeera yakabi. So gibeera emitwalo 3 gyokka egya Uganda buli mwezi. Subscribe with us films ebyogerere buli lunaku tupika ba videos bayitirivu nnyo tuba tuleeta product awo wennyini bannafu abalala aba Biva Organic and Natural Products of Dr. Senjobe yali yagamba nti just emitwalo 3 gyokka. Dr. Senjobe yagamba nti akozesa butonde kubeera nga ajjanjaba endwadde ziyinza okuba nga zikusumbuwa, endwadde za mu kisenge zitayinza kwogera wano ku platform abaana balaba abazijjanjaba bulungi okusaidia omukyala n'okusaidia omwami. Olina pressure, olina sukaali, yes, olina pressure, olina sukaali, olina amagumba, hepatitis B, buli kalwadde konna ye akujjanjabira ddala Dr. Senjobe. So genda osayizaawo emmengo, ekizimbe kyaffe kiwanvu, abakozi gye bali bajja baba kulinze babere nga bakujjanjaba bakumonitaringa consultants n'ebifaanaganako we bityo awo ku Hamu Mukasa Road ojja kubeera nga bw'oyita ekizimbe ojja kuba nga okirengera ng'oyambuka Masengere. So mbadde kugamba buli mukwera ku manager wa Eddie Kenzo babakonyeeko era ngenda mugamba nti amawulire agavaako amanager b'ebikulu agambye mbu nti mugambo batwajjiddwa nkigambo nkimugamba ate fe abakyogedde kweri Why? Katangamba bawuliriza abaffe nti twagezezaako kubeera ku manager w'omuyimbi Eddie Kenzo naye amasimu ge nga tegaliiko ogamba otya beta nedda mbadde sinakubira naye kati tuli ku seeti wano tuli ne muganda wange wano Shalom Hadadi Kaweesi era ensi yonna ekuwulira kaakati mama kaakati ekisooka ngenda kubuuza ebintu bya mirundi ng'ebiri oba esatu. Kino kyojagala kibeere very brief. Mbakwogerako ne manager wa Bebe Cool Mami Roni Mutabazi ku lutalo olugenda mu maaso. Olwo walulabyeko olunaku lwajja ekiro nga abayimbi bavaayo abagamba nti abaagala ssente zaabwe mwabadde Gravity, mwabadde Fiki Gaza, mwabadde Buchaman n'abalala. Buchaman nawe yagenda n'agamba nti omuntu abantu abamuwa ku ssente yali Mwami Eddie Kenzo mu campaign zero yamubeezaawo. Naye manager Roni agamba ye mukulowooza ne mukubala abalako okw'ebintu ng'akozesezza calculator nti balabika abantu bano mu kujja okwogera ebigambo bino ebisongovu baagala kubikka bigenda mu maaso nti bibadde bitwala omuyimbi omu. Yogera nga bwakyogedde gwe byogere wamma manager Roni Mutabazi agambye nti gundi okujja Gravity okuvaayo okuteekawo embeera abadde agezaako kutaakiriza Eddie Kenzo ku bafana n'ateekawo diversion kubanga byayogedde temuli nsa. Ekibuuzo kirungi kyemwandibuuziza Mwami Mutabazi. Yes sir. Teyasasulwa abangi mukyama okwogera mukyama okuba semukyamu naye tagumiikiriza ng'ate endagaano ekyaliko tebannaba kugisazaamu. Simanyi bulungi. So temuzirimu. Kale ebyo tujja kuba tubiraba naye ensonga ebadde enkulu okunkubisizza olunaku olwajjo Mwami Museveni oba President Museveni yasayininze ku tteeka Uganda National Musicians Federation Eddie Kenzo lyebadde esinga okuba nga efighting okuba nga bakola management yaalyo era nga biru yali yayita ndowooza omwezi gumu kitundu emabega ng'ebulako okuba nga eteekebwako omukono. Olunaku olwajjo kyawedde era twalengedde Mwami Eddie Kenzo nga guno gwomanaginga era nga gwotula naye ku kifo wali ku Uganda National Musicians Federation kubanga abadde musanyufu nnyo n'okutusaanuukulira oba okutulonkingira device
eya copyright management system yegenda okubeera ng'emonitoringa abakozesa emirimu gy'obuyiiya ddala mu bifo ebisanyukirwamu sako n'ebifo ebirala ebikozesa music oyo mu ngeri efaanaganako bwetyo. Ng'ensonga enkulu gye mbadde njagalamukko abantu bali very confused naddala abakozesa music mu bifo ng'ebyo sako n'abayimbi abamu abatamanyi kigenda mu maaso ku nkola eyo ku monitoringa ennyimba zaabwe. System eyo gye bayita ya Nyange, ekibuuzo kyenkubuuza ekisooka egenda kubeera ekola etya? Device eyo egenda kuba ng'ekozesa ki? Yesebo masanyalaze internet n'ebifaanagana ku ebyo kubanga omulimu ogujjayo bulungi egenda kuba ekola etya enkola yaayo? Yes sir. 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 Internet oyo ani amusasulira sebo? Government egenda obanga emusasula. Oh. Okay. So nanyini bata batabera mubera likirivu mbalenze sirina internet wano ewange nange nekubya ndubaale ate bano bantaddeko omugugu gw'okugula data omwezi tebaberamu obwera likirivu. Nanyini bata talina kweyalikiramu wadde yes. Tebakatenga mu kumonitoringa nanyini bata yes sir. Yes sir, nkuwulira. Omwaka gwonna for the usage of music. Yes sir. Yes. So, abantu kano kyekatuyamba okatrakinga akawuliringa music akoleseza yes sir. ekadata kusava yes sir. okuinfominga yes sir. enyimba zezava emirundi abiri yes sir. era gino emirundi abiri sente eziriwo ayina kufuna bweziki eriwo kwenda setemyerwaziri talina okugulawo akawunti ye abaana badashboard ye bwetambula era oluyimba ne wezizannya ku bbaalayo alaba wano apuye tezizannye okay. So agenda kuwafuna that also that advantage also agenda kuwafuna data or report here wazanya yazawuzenya abanyagiye basinga kukusifuna kwange ku western region yes sir. Yes sir. So it is helping to inform the system criminal media asatu ekumiliyoni asatu ntambi ayinako mmeka yakutereeza kutereereza nti antambi oyo ayikutanjeho wamaanyi nnyo soka nomwezi jatatoboma yes sir. still ebeera yekalkiretezeyo kanti entambi wadde wamaanyi wadde ayogera nnyo naye music waza nikitono kugamba kayamba ku transparency y'engabana ekisembayo embeera bwebadde ebbanga lyonna yes sir. obadde obulabulamuko katono network yes sir. Katumuwe. So they have wanted to worry who system eyambako. So it's not something and that azawibwa agambye it's okay. Ekyo tekirina busekiriza ezannye but at the end of the
budde obalimba kubanga oba oli memba wa UPRS oregisterinzeeko nga akasente kojjaka nawadde tojja bagamba nti naye ojjaka bali mu kulimba. But also, this thing has nothing to do with Kenya and agreed to the music way for free. Yeah. It's a national thing. It's something that happens everywhere in the world. Okay. Abantu bakozesa music basasula blanket fee for a year okukozesa music boys. So it's not something ekikaluubiriza abantu ate ekisajja kuba nanteni nnyo. It will be affordable. It's going to be very affordable. Ekisembayo obweraliikirivu bwa copyright mu nsi yonna ne mu nsi endala eziri mu bwanga ng'obwaffe naddala mu Africa bubadde nnyo ku enforcement nti ng'etteeka libeerawo nga ddungi mu bitabo naye nga wano ku ground kugamba okulyenforcinga omuyiiya yenayina gyali okubeera ng'afunamu ebadde challenge si mu ggwanga lya Uganda lyokka wabula n'ensi endala n'ezimu ezituli mu maasoko ngeri gyeziddukamu mu by'okuyiiya. Omuyiiya wa wano n'omuntu agoberera ensonga omuwa bweyamo ki nti nno enforcement ku luno egenda kubeera talatibbu ng'oluwombo lw'amagi tebagenda kubeerawo nnyo kukiika nsingo otudde musenga vuddemu ngazeemu ng'omungulu abasiiza omukazi omugumba. Kituufu ekyo. 100% failure. True. But what is gezaako? So it's not a war. We have fought and won, no. It's a continuous. Abamanje bagamba nti aluta continuous. Yes. Terukoma. But the meeting president in 2024. Yes, sir. Naye yasooka otuuza nti ebyo byonna ebyokusiringizanga mu bingamba muntadde ku pressure naye planinze kweprotectinga mutya ebitya mubikuuma mutya implementation yetya. So he sent us to the science team at State House. Yes, sir. That's how we built that system, the corporate management system. So that's one of the enforcers of the law. That's one of the implementers of the law. Yes. The system in that implementing. Then before Tewari directorate or department engaged specifically for copyright. Yeah, era chikubuza. Yes, right now we abantu bonna bali mu department they are focusing on copyright. Okay. Yes, sir. Their issue is copyright. Meaning if you have any case where it seems to need copyright, you have where you can go right now and talk to them. And we are not saying to okay. People will violate, people will infringe on other people's rights, but there are mechanisms now. You also get another match and the other no, so as we move forward, every day we're just going away with the on every challenge. Okay. But the good thing, the take again the signing you one, that the system is almost 90% ready. Okay. The copyright directorate way. Okay. So it's a step forward in implementing this law, and also the integration of other government agencies. The framework. Generally, police have utilized URS being aware, being understanding that they have knowledge about it. Local government is now on board. The Ministry of Gender, URA is on board. Well, right now we have had integrations and discussions with different government agencies of one, enforcement is very cheaper, but also compliance is very expanded. I get you. Mr. Bet, I'm going to kusalamu ekirimi. Tugenda kunoonyaako twogere at length ku nsonga ezo because I had so many questions naye just mbadde mpitiddeko buyitiziwuwo to hear kusaidiyo ku some of the few questions ebiziri mu kubanga zitambula, but this discussion continues. I believe there is a lot people have to know, and I believe you're in position of okulungamya wano nawali tubeere nga tumuvingira wamu as an industry. Yeah, omuntu yenna ali eyo abatuuliza naddala ku radios bagenda basembayo. Yes. Oba olina idea
Kyalo olina kyolowooza nti kisobola oyambako watusoobera okulowooza nti bisoboka akakula teriterera mu nsi yonna naye nga tesiteezo bekiterere ayina kubanga the model we are building of a hotel management system waliwo ensi ezigiina ng'ekola bulungi naate waliwo nyingi ezitagiina so it's a type of learning and behavior an idea okay okay muganda wange no worries naye tujja kwongera kubanga tukunoonyaako obbi wange mundabire omuntumire nti mutumiddeko nnyo Eddie kale taata bombastic side eye. So oyo abadde manager Beta okubanga agezaako okuttaanya ku tteeka erya sayiningiddwa olunaku olwajjo erya Copyright Amendment Act 2026 nga tunakubeera nga tweyongerayo mu mboozi ebbiri ezandeese bino si yabadde byandeese waliwo emboozi ebbiri ezandeese ozimanyi ebitandeese naye nga tebe abantu betaka kubanga bakola ki babimanya kubanga otunuulira singa olimu tugulekera abantu abalala bakuvuyizaamu nakugamba channel TVM ereeta abantu abo nga tebuuza bibuuzo ebawana ngatto Shalom nga wayambadde engatto ennungi n'ejjiini tajjaga atumuleke gwani gwotegeddeko nakubira akasuna agaatu sigwendiko amasema yakubira akasuna nagaatu muveeko sigwendiko tumuveeko vako after 5 sigwendiko kakati nga sinakubanga neyongerayo kankujjukize ku bannaffe abalala be bayita aba Job Giant ku mutimbagano gwabwe gwa www.jobgiant.net okwapplying okubeera nti nno ofuna omulimu gwe ku Job Giant ogendagenda ku mutimbagano gwaffe ogwa www.jobgiant.ug omala okuguvisitinga signing up as a candidate, choosing a candidate option during registration. This will ensure that you will have the right tools to build your professional profile. Then complete your profile, fill in your details and upload your latest CV or resume. A complete profile makes a great first impression. Then also browse the job list. Once your profile is ready, head over to the job list section to see all available openings and finally submit your application. Select the job that fits your skills and click apply. Imbere bilinge tambula bulungi nyo so gwe mutimbagano okukataganya abalina emirimu saako n'abo abaginoonya naye tunaafuna ku bweyolere wano we tuli ngamabu tujjakola taikyakola munnange nsooka eno sitole eno nkulu nnyo jatusooka watusooka eno yasooka eno munnange wiiki eno tuba tuli awo nga tulengera omwana to sweet she kira muntu omusiru nga jebbi tayagala wawuno beeka yange munnange nga sweet she shira Caroline Gashumba si Caroline Maka umbwa kali Caroline Shira Gashumba munange nga tulaba ebifaanyi ebiyitingana abali ku mukolo gw'amagagga Shira Gashumba nga alina omwana ttu nga balaba olulenzi oluto Eva Smart American Height omwana omuto munange nga tuzuula linnya ly'omulenzi nga ye Bidandi aliku sigamba abakurati aliku togaba Bidandi sali nedda Bidandi tugamba Shira finally found love mwafe congratulations Shira Gashumba wafunye akasajja akalungi asinze ku kkoni it's a good replacement kati ono wamita Castro anti oli kkoni Studio Castro kati mnyengamba ntambi wabanye bwino owa Alex linyalyedo Alex Bidandi ne sweet she anytime emikolo gitu twambale tugula makanzu bampadde invitation naye ya myaka nga ebiri mu maaso invitation y'omukolo babireka myaka babireka ngoyagala bipapiye bapape bamala ate nga bali awo abaana battu bacyedatinga they've dated for 1 year. Yes, Shira Gashumba ne Bidandi they've dated for 1 year now fully. One, Alex Bidandi ayogerwako is my nedda is my OB. Tambia Samira muri gakato bana tambia sewalaba sikwe sawalaba boyfriend wa Shira Gashumba obiwo ewa akato matazi alumna asema kelele ndambi omwana Shira Gashumba mwana muto ntambi msajja mukulu
Alex mwana muto. Alex just afaana bulungi ffe twakaatuuka. Alex like 24. Ali myaka gyange. Alex is 35. Impossible. Yes, 25 now 2011 Makerere. Alex is Twayigira yemu. Twayigira maka gwe gumu. Alex is what? 35. No, he looks young. Bwatyo sente. Bwolokwa wakaatwa ku myaka gye 24 ng'ofaanana nga Mzee Kagato. Oli omwana muto. Akamujja kasala. Oli omwana muto. I mean, afaanana buto, but he's 35. Around there. Twingira Makerere 2011 ffe tuvudde Rubini ne muganda wange Ande omumanyi. Ono yali Nonivia. Nonivi. Nonivi kati yavaawo saawa zino. Batigala. Eri awo bw'engamba ye yavaawo. Ali mu business zatendala outside Uganda. Okitegeera. So tuva ffe Rubiri yali Alex yali mukwano gwa Ande. Bali bakwale ba swag boy gwe ngoliroko. Gwa olaba Alex. Ande walaba cool boy. Notunuliranze nosasira loko gwe no inogo wuto kati Alex muli myaka jejimu lera ba Alex gulaye wera ande ntambi chichi kakati Alex tusinkane makurira Alex walabe ne ntambi tusinkane Makerere 2011 emu moment zesera bila ku Alex Makerere ebintu byeyongeza tuition percentage yali eyongeza simani nosuna mana 70% oba mu mwezi ki time limit ngano bakatwa limit ngapo omanyi otudde banga because twamala tusinya 6 December kani otudde January paka August mwezi mu August esomero bali bagenda Diga University natwekala kasa kayikula ze batukubetia gasi batukuye emigo nze nali wafujjo ngaline Alex ne Ande bajja okukwata nze batukwata ffenna basatu igwe Alex dali bashira kashumba boy fenye kati ne Ande wanonivia ne batwala paka Wandegeya police natasibwangako Alex nenga nze mwana wa mugaga yes nze swambye ekisimusi wavandera mu ghetto kakati tuba tuli awo tata wa Alex azze tata wa Alex Cesar washira kashumba sawa zino yajja okupikinga mutabani we nga werekeddwako emmotoka bazalinga nnya tuko patrol nga bbiri kulike y'amajjeemu atewa amaje police nga bali wati tetwategedde what is my son ne bajja okutunona naye nga batwala ye ne Ande ne mukwata ebaganya okuleka mukwata bagala kuleka mu kasero olekani wano Alex nankwata bulungi nyo ne tugenda dadi we nambuuza atoyaani hello tujire mu katono bambi yes Alex tata we namubuuza oyaani nange this is my friend Frank bumbwa nange ne banteera awo ne tugenda ngenda mba Alex nensoye ennaku ezo okuva ku olwo ntufuuka bamukwano n'okutuuka olunaku olwaleero just nti sente ze zaatwawula yagaggawala nnyo bali yagaggawala nnyo gwenoyavuwala nnyo saaliko mugagga gwagamba yavuwala ennyabali esibaako mugagga Alex planned kid ate ze kale sinakwesa mikisa gyange jajja wange omumanyi jajja wange ekyatutabula gana soma mateeka ntana omutunula mu maaso ganasima bwaloyo kuba ye yakolako professor yes yalagala tata wange omwana alina okukola amateeka neŋŋaana kati ntana omudda mu maaso omutunuli era the only moment wendigenda jajja wange oyo nanze okusoma amateeka kuba yaŋŋamba era ne muwalawe wamuwulira nga tugenze nomwange omuto ali atya gyali mami nzija ndi mwavu mami wantambi nange abamami wange mami yamba kudola mami yakugendayo naye mami yangamba oba yagala kuddayo okusoma amateeka dadi ajja kuweerera wali akuba nsaagala kwesa mukisa gyange ntujagala bamperere gundi toli mu famire yaffe ndi mukwano gwo olwa naye kenyini sinaye Alex Bidani bakujja mu kukomera kubanga ali mukwano gwa Alex kituufu mami tuzeyo tusome nze mami wantambi owekitiibwa omulungi mukama yeebazibwe njagala masters mu mawulire nze njagala mateeka naye sinjatuuka kyenjagala that is the only way into kuddeyo jjajja wange mutata wa muzaala okitegeera so Alex bwatyo yavuddeyo tumala university ng'ensi etugabana ensi wetugabana ngenda okuddamu okusanga Alex nga basetinga dakibayita obulamu nga basetinga obulamu nga settinga TikTok nga nasetinga account
abantu basettinga bulamu Zinasettinga Frank Hunter basettinga X Facebook kalizenga era zikuvadanga bamanyi njogera kutola nemba mukubidanga T-Bag ne bakuta T-Bag lako ta T-Bag erubiri Because film jali mu ya Prison Break kati erubiri ya kuogerera na midda that was 2006-7 junior atandika next year kati T-Bag ekyali mpesa nga ninamu emeza ja T-Bag mischievous traits ezo fujo bichi nebali ntuma era bona mtu kasampita T-Bag manya werubiri product kitegere atoli wakuta Francis omanya wa kuchigo St. Material Grammar ya kuta Francis kakati omwana oyo nga bafuna sente era group yaabwe kuba kali omwana ali mu estate ali mu mamotoka kuwola sente ali mu family okitegere naye tokaza bulungi ku for you page ina ndi for you page ndewo oli njawo omuntu ali mu family ali mu estate ganda ali ku for you page 5-6 njasama okitegere now that is their group and Boba ominga zizi buzz walaba eri balaji bali baitani yali Nigeria Laventi yes Laventi yali yawe yakola noni vie bali mu mamotoka kati sawa zinali aina jali aina bidivi jali mu yamanyi nze ndi wa Shalom tufale ku TikTok omusirisi now mwe muli bawa Vinka honorable yani honorable what is the name tukwaso ya honorable yes aliyo mu group ni muganda wa Ande ni maganda wa Ande ngabana kati be young billionaires of Kampala rich kids club be bali nga munana boli mu Sunday Nation ndi mu TikTok simandichi TikTok for business ndaje jabange nakitegera nti ndi mu bina nayo era Rachel Powers bendimu butaka kudewa jajja wange kutiayo nekendi salawunti makulu nange nja kugenda mwezo group club zezo so weliko age limit twakonyana nchali jajja wange tanafa ali ne wafa mango mtoa ndamugenda mugeye mama so shira kashibati yasetoli yes now that is the man kwali se boy man because fena group yo ngawo ujira we are 35 and above nza senga yo buto ne bakula bulungi nange nza senga yo buto mwe Alex denya kusinga abukulu asaka emezi munana bashira kashibati kusinga abukulu yes atango linga muzala kakati that is the man naye tayagala nkubambi mawulire yazo baite mulabango kale chango ko bagenda ku mukolo ogumu era he was the best man bambi kati omukolo gwe kujja ko haja tinamya ayatanga bana jani ba TikTok abana basikai ka video ne kagenda nga neke ndio bifana nga ino mwana watu shira nenga they had dated 1 year back nenga tewali amanyi mukitegera shira gashumba yatuka akasera because shira gashumba tukiza watu gani sawa zino ye socialite family socialite asinga mu Uganda shira tugera ku visibility and public presence tewali yo influencer mu Uganda abawala bonna ayinza kutuna mu shira togede kwani visibility and public presence togeda ku lifestyle and branding tewali omwala ayinza kubedanga ashira togede ku byayambala anti design clothes ombulireyo gwezakala ombulire nti ono togede ku luxury travels zagenda zombulire nti ono mwala yona asinga shira tugende ku high end night life ongaye banange nti yono tugende ku created online presence ongaye banange yono tugende ku social influencer network power ongaye banange yono ndino mba celebrities abamanyishira gashumba oba musicians or politicians or business elites tugende mu media buzz ne cultural relevance ongamba nti no yono karabashira gashumba abamani wali uchiko lwatudde olwa Africa ensizi zino wamanga enda kutwala Kenya abali mu kutula obufofofo ntakana kajja bakali bamade gamba Uganda ne East Africa ayizo kubeda gashira gashumba yabasinze ba social media influence togamba kuda muno anya China kushira gashumba kuda shira gashumba yisa da kuda muno shira gashumba yisa da ba Vera Siddiq yaba yisa no bolese Amber Roy yaba yisa da abono bali Kenya ogende Tanzania waliwo abala bina kubide kusimu nimbabuza shira gashumba musinga nembuza Hamisa Mobeto nanga ntambi shira izi ndagende na Luswahili shira mambo vipi mambo sawa
yasinga nembuza we masepetu nagamba nze nafuka n'amasapatu Rashid Gashumba kubanga ajja nembuza ku Jacqueline members we are shooting an interview and it's too much nembuza ku Jacqueline Wolper naye Tanzania nenzikirira paka Rwanda nembuza Shadibu Rashid Gashumba nagamba igwe nembuza ku Kate Bashabe nagamba tambe Rashid Gashumba igwe Savudawo nengende Ghana Hajara for real mumanyi Instagram na mugulaga influencer singe Ghana na yago bera Rashid Gashumba achikola atia nembuza ku Efio Odo nagamba Rashid Gashumba yasinga nembuza ku Mana Montage nagamba yasinga Savudawo nengende Nigeria ndi mukula Rashid Gashumba mu Africa nyamusobola ngate wali nembuza ku Toke Makinwa nagamba Rashid Gashumba nange kichenyo mwana nga atugirira sako myawo nembuza ku munne Sofia Mamodo nagamba Rashid Gashumba yasinga nenzikirire South Africa malize research yange nesoka nembuza ku Faith Nkesi Rashid Gashumba omugida coach nagamba kana katugirire nembuza ku Nkanyi Mbawo awonna kati oyo omwana Rashid Gashumba wabanga yafunye omwana tebajja tukwata copyright yafunayo second kakola nti kakayimba ka Moze Radio ne Good Life aka Bread and Butter ojja kansulira mu kawe second kum akayimba okanteremu kuba omusajja kyekigati nina okunywamu omugati guyinza omutuga jati mtereko ka butter kuba omusajja kyakoze twekoze ebintu olanga omuli abashow nyimbo banga ndangwera byakasekenje zisawo mwagala kusira Gashumba nango lumbira aba namba kwa banda bali mamba ka Alex Bidani mpero bana bagaga gowa life omazemo kama ngo mwana ngenda kutupikira tugenda kweddako bana unanga wasachi kowe shibata na sachi kowe atati ndasiyo coach yawula jite yabasuubuzi bamuyise talabikako naye yali yatekayo okusaba kwe nga bamuvunana timu yenkadde kuliwo omwami kiwanuka Jeff wa Jeff Chiwa namugamba ennyimba sizize ziyayimbira mu team no sleep siwe kiri 1% 10 years shira agamba ennyimba zize gyetwandiko kyafulumye yes ngamba professor kishino ndi mukira mutandiko gwabisobola ebyo kiwanuko nkiraba otugenda okuyiga n'okusoma machola bali ku masters sijja kudda mukolera eno kakati olutalo lwa Shiba ne Jeff olw'amateeka I saw it coming. It's one of the reasons why I went to jail. It's one of the reasons. Zali ntalo zabo babiri. In my deliberations with Shiba, utwali twogera kino kyo kyali mu pipeline. Shiba has fought various silence battles on her masters sigamba master the sound recordings the masters. She has had a lot of back and forth battles with Jeff Chiwa and Tim Bosri. Nze wenalabye empapula bino nafubye mu ngalo number final. Let it come, let them go to court, let them go under trial bonna. Whatever court decides, this gets done and dusted. And we see the next chapter for the two of them. That is Jeff Chiwa of TNS and Shiba Karungi as an artist. So, zinawulidde bulungi nga akoze ki ngambira bintu finally bizze be discussing weko public because wabaddewo n'abatya okubyogerako kubanga omukamu kubbo okitegeera nga waliwo n'erinnya lotasobola kwogera otya ate balina ebiki naye engeri gye bizze mu public. Let us discuss them. One, the biggest battle eriwo mu court olupapula lwewalabye ebibiri ebyayise because kwabadeko ekya Shiba kyeyasooka kyeyawandikira TNS okugigamba nti banange mulekerawo okubanga mukozesa music wange. That is the first kyewalabye. Ekyokubiri
n'aba TNS nabo nga bagamba we are ready to go dende era court ne setting the dates for the trial. Now ekinyusa ekirimu ekikulu, who owns the music? Who owns the music? This is the battle that tugendamu okwe-establishing music wa Shiba, music wa TNS. It is the guest. Kyekinyusi tewali kirala, temulimu birala nti ate mataka ate mayumba ate bikinidda. Who owns the music? Now tugenda kuyiga wano tugenze. Njagala buli muyimbi ali ekyo alaba akanyumero kano, njagala buli talent manager ali ekyo alaba akanyumero kano, because tugenda kusanga bashiba bangi mu situation eno, tugenda kusanga bajeff chiwa bangi mu situation eno. Situation ng'omuyimbi ena gy'omujja omutaddemu nekituuka wano ng'oyinza okuviiramu awo, oba naawe omuyimbi nga bakukozesa byebakukozesa n'otuuka kaseera kano nga bagamba nti lwadde n'oluyimba okuluyimba ku stage tukkirizibwa kuluyimba. Era ngenda kukuwa examples ezimu. Kiss Daniels omumanyi Nigeria yatuuka ekisa record label ye nemugamba toddamu kukozesa linnya Kiss Daniels, n'alikyusa from double S to double Z. Kiss Daniels. Waliwo abayimbi abagambibwa toddamu na kuperforminga nnyimba. Tharod Music kategambe katale yandikanda obutaddamu performinga nnyimba. Lwaki? The agreements, contracts. One, abamu tebazisoma oba in fact ezimu teziba nayo, olumba bakola bukozi nga tewaliwo ki agreement. Abalala record label oba management nekozesa obunafu bw'omuyimbi obw'okutegeera nemu exploitinga nemu signingsa unrealistic contracts, because omuyimbi ali mu kuyagayaga mu kaseera oba olina ekiddako ekimuyisaawo okutuuka wali tafaayo. Kibeera ffe wano ng'olinawo ogenze ba website emu ne bagamba accept all cookies, we just accept. Okitegeera waliwo nezino ezimu zi software zemukozesa n'okukkirira eri wansi agree. But what have you understood? You're agreeing on this software okubeera ng'essimu yo ebawa data. Yes, nga mubawa waliwo ebyo biwanvu nga waliwo abantu owali data wa phone wanaonanga company ziguza companies endala data zikola ku bantu ezikozesebwa mu kulonda nga oli abantu amanyi omukyayagala biki. There is a lot to just accept. There is a lot, but that will be a discussion for another. Disagala kubuza muwulirizo ba mulabi akati Shiba bya claiming ebiriwa. Shiba mu document eyo which we call the demand letter mu lawyers ba Shiba yagamba she's asserting that she's the author and sole copyright owner of her music, not TNS. Yes, author. Yes, author mu copyright, because nebide binyagala biveewo mundu gumulaba muganda wange Emma Carlos ka video kaliwa. Emma Carlos yali ku mutimbagano lulinga agezaako okuleta oluyimba aganagala yawandikira Shiba. Lwali luyimba ki? Obanye chance na lubega. Waliwo olulala. Olwomukwano gwo nakyuka mbaserabidde. And waliwo byayogera bingi. Ebintu byayogera bituufu. But sometimes context olumu mokireetedde. Lwaki? Mbadde ngamba nti olutalo lulimu nnyo ku ani owning masters. Masters zezo the original source file. Disinga ogenda mu studio ne bakolera oluyimba n'olufuna. Oluyimba olwo okubisaamu copies. Either as a soft copy oba biki twala ku radio nenga master gwajirira. Kati master omu producing bwebirala byonna kyekyo etteeka kwe likikwata. The masters. The artist is fighting with the record label over their masters. That recording eyo etteeka kwe likwatako. Oba kitegeera. Kakati eyo master original recording of oluyimba kirowoozeeko nti omuyimbi Yesu obadde ogenza mu studios olukoze balukuwadde otandise okudistributinga ku online platforms, ku radios, ku TV, mu bagenda okudukozesa aba users ab'emirimu n'ebirala. Era mu lulimi lwa copyright, mu copyright language bagamba a sound recording or copyright
ye ina master rights ezo is the exclusive legal right in the fixed recorded version of a musical performance. Kakati ono badde kugamba author nti asobola okubeera nga you are the songwriter, ate era gwe ataddeko n'amaloboozi because wali abayimbi abalina abamu nga yeeyiwandikira yeeyimbira. Yes, naye mu copyright author kubeera nga okugunjawo ekitabaddeewo. Omuntu atandika ku lupapula bwe lutonako okuyiiya lines n'ayiiya n'awandiika yabeera author. Ekintu ekitabaddeewo nokiteekawo the author omutandisi. Yes, atandika. Kyova olaba nti wali mu kuwandiika alina okuba nga alina copyright okuwandiika, naye kibeerawo wano nti waliwo abayimbi bangi asobola okuwandiika nateekamu n'abalowoozi n'akuwa demo n'atunda demo nga buli kimu akitunze kyonna nga talina any claim nga transferred egenze ku artist yaguze zonna nga talina any claim even the copyright. Oba kitegeera even the neighboring right whatsoever right nga benakoze eki alitunze. Kati utuddeyo mu kino ekya Shiba Karungi tulina okwebuuza because one of the claims I had zenawulidde mwe mwabadde nga webadde gamba mu claim eyo nekipapula kiriwa mu claim eno ng'egamba nti ye yasasula kale bintu tebiri mu document but okusinziira ku lugambo okusinziira ku bantu abalina ne Shiba n'obuuza Shiba ye kennyini her claim is I paid for the beats, I paid for the studio time, I paid songwriters. Shiba yasasula. That is her claim. Kati wembeera nga nze akola bino byonna imbera offer masters ziba zange tezibeera za record label. Bintu bya mirundi ebiri waliwo record labels ezimu. Let us treat TNS as a record label or its management, but in this context as a record label. Try the Swams Haven for example. Swams efuna omuyimbi like Vinka nemufunira songwriter, nemukolera production, nemukolera video, nemukolera branding, nemukolera distribution, nemukolera buli kimu. Kati Swams efuuka nanyini masters ona balina performance rights nagenda na performing na kimu. Naye bino nti oluyimba bbeere lwagala dukozesa mu kalamu sente zigenda wa record label. Nti oluyimba Spotify etusasudde sente zigenda wani record label. Record label yene emanya ediringa etya n'omuyimbi katugeze ntukuwa 30-70 eyo enkolagana ebeerawo era weeri era yekola ne record labels zonna twalaba Justin Bieber twalaba ani that is it standard. Niba bayone independent artists yatya nti okutte Shiba ku mukono bwati nga yebamukwata kati tutamanyi mukutandika okumupikamu awo yali alina obusobozi obweteekamu oba Jeff yamuteekamu kibuuzo ebimu kubigenda okuteekisibwawo contestation ey'amaanyi mu mateeka kubanga Jeff asobola okuclaiminga n'agamba brand nze yagizimba nga wokolaki nga woogiraba so I claimed something naye the gist nga we nakugambye gye balimu who owns the songs gye baba the masters oba kitegeera TNS yo mu claims zaayo I don't know oba they have the contract because obanga oli record label kati wali osayininza omuyimbi mu copyright where there is absence of copyright I mean where there is absence of a contract by default rights zibeera za author. Yes, zibeera za author in this case omuyimbi kale by default kakati because industry are very unprofessional to the level that osobola okubeera n'omuyimbi n'omumaking nga ali very big nga tewaliwo any binding contract mukalabya kyali naye kati mweyo embeera nga tewali contract ebiseera ebisinga kife balinga nnyo omuki omuyimbi awatali contract eyo bingi record label eno bye balina okuleetera kooti okukakasa nti no waliwo enkolagana oba kitegeera kakati yo TNS mu kaseera kano simanyi oba there is a contract eyo weebeerawo tugigendamu nti mwakkaanya ku biki what was agreed upon. Yes, mwakkaanya ku one that is the masters ani owner then distribution rights zigenda wani oba kitegeera kakati awo TNS olina okubeera nga ekolaki
ng'ereeta kooti okukakasa ebyo ebikola ki ebyogerwa. Ekyokusatu ekibeerawo bayita shared ownership. Shared ownership nga buli part eyinako yes ebeera naye ebyo nabyo birina stipulated by the contract because kati kooti egenda determining which percentage gye bawa omuyimbi oba which percentage gye bawa ki naye kakati nze unless otherwise bayimbi bangi nnyo mu Uganda ne bamanagers nga tewali contract nga byaba kyali kati tuba tuzeeyo ku tteeka lino ebyasayininze obuyinza buli waani obuyinza buli wa muyiiya author that is ownership nti agirina but then how do we protect the owner record labels wezijjiramu oba financiers nga baliwo contract egamba nfunye omuyimbi Shalom twaguyinze ku kino na kino na kino buli kyomuteekamu kyobalaba nti abayimbi oba mwe bamanagers abali eyo esaba professionalizing emirimu tuoba ofunye omuyimbi niwabeera omu gicreating nga company nga buli kafulumizibwa konna kadocumentingibwa kabeere mu mineral water bottle eguliddwa nti nze yagigula kyobalaba nti nabadde gujungula amafuta ku city oil ne bampa receipt naye nga baagala okukuwa gobe nabyo ebyo byonna system eri ekola mu bazungu byonna byonna ng'obirina n'oba ofilinga returns n'oba okola ki kati ffe tubifaako kubaka kati mu kino kya Shiba Kalungi implications mu mateeka egenda kubeera the contract was there a written one in the first place oba bya verbal webera bya verbal who is testifying on the mwayogerako kubanga it is your word against my word and in most cases court eyinza obutakola ki eyinza obutakigula oba kitegeera tumaniza agreement written contract weyabeerawo yayogera ki ku bwannannyini ownership yayogera ki ku royalties yayogera ki ku distribution ekyokusatu otugenda mu claim ya Shiba that I paid the production kiki ekiraga Shiba wabeera ayina ebiraga ngazi awabeera ayina ki advantage y'amaanyi n'okulaga kooti nti look oluyimba luno lwogerako ko ayina ennyimba nga 2 bajja kutuuka akaseera nga buli luyimba ludiskasinga sekando ya nnyimba yes tukola guno twalugera kutwala ebbanga because buli luyimba lwolaba wano olumu bweruti it's called an IP, it's an intellectual property ebiwiri okubeera nga producing even $1 billion so tebasobola zitwaliranga mu bbando kati buli luyimba Shiba lwanayogerako wanabayiga alina obujulizi bwe nakwata sente nenziwa producer nakwata sente nenziwa writer nakwata sente ezapushinga project eyo ku radio nakwata sente nenziwa bloggers mu kaseera nakwata sente so abeera financer wabera finance ebyadala masters zibeera zizo naye wabeera nga talina bujulizi obwo wabula olinga yena yabulina kubanga olina okwebuuza ekibuuzo ye yeesiga ki Jeff kuba Jeff yagambye tugende eri leeta yasooka yali ya desist from using my works olwo n'agenda mu kooti nebasetinga ne date kitegeeza nayina byeyesigulirako kakati Jeff because twali twogera ne MC Kat wamuwulira Jeff yatuukanga mu bbaala naspendinga mobile money twa million na namba ekiro kimu million 3 webale kubanga nze njagala I want to be as neutral as possible wanyanjagadde mbere kusaidia Shiba because I'm biased kusaidia hiyo but moving forward I also believe Jeff aina a very big contribution Jacola in terms of pushing the brand in terms of music yo kumu distributing aberenga abona Shiba aberenga awulirwa kati wabera nga yakota ku sente zenga ina receipts zazo aba ina claim ku music however enkolagana yaabwe was it Jeff nga gamba Shiba nsinde $1 million wano tuwebano naziba kuwa mobile money ya Jeff nga Shiba ya sinde oba that one not show kwera trust sende zibasobola okubeera nga zitracing wa Shiba agamba yokyayogera ko omuntu ya social radio ya kansindikira message wano tuweeyo nenziwaayo katugenda mu bateno egenda obeera a lot of testimonies egenda obeera a lot of screenshots egenda obeera a lot of receipts egenda obeera a lot of voice notes ezireetebwa ne ba witnesses ogenda okulabira agadaga nga bali mu court those some of the writers abawaandikiranga Shiba ne bababuuza omwali mukwatagana mu project eno ani yakukubira nkyono ti Jeff ani yakusasula ti Jeff nabagamba Shiba musajja wone ya financing ennyimba Shiba ngagamba okitiibwa omulamuzi nga yita mbaloya be kituufu omezaba kusimu yogende waganaga
naye ate wano emabega yali yazinsaba sente. So that I was the finance on yali just the manager on behalf of my interests nemuwachi sente. So moving forward, Shalom n'abatuwuliriza bwe guno omusango gulyose ne gujja mu Mataala terajja kusibwa kati ng'akwogerako. Tulagenda kusiba. I believe because the celebrations in Agayane Shiba, she had everything. And she was tired. Because Shiba yatwaka kaseera ng'agala kubayinga out her catalog. Yes. Nga balina sente ze baagruwingako millioni zaalinga 2. Naye Jeff yali ayagala millioni ezaali zisukkawo, something like that. Nga ne Shiba azireese. Nti akwatira wano. Ne yazeeze ezaddako nga bamaze okwawukana, I was told that nga waliwo percentage gye baweereza Jeff buli Shiba bakola performance nga zigendayo. Simanyi oba enteekateeka eri ku kisaawe. Kyekimu ekiri ku Spice Diana. Spice Diana okutuuka olunaku olwaliro mu performance gy'akola, there is a share egenda ewaani Manager Lodge. Mu kwawukana kwabwe bayawukana buli kimu ne bakyawula. Gutwala motoka zino, gutwala ennyumba z'agundi, gutwala ennyumba z'egundi ne baawula. Kati katalogu ya Spice Diana nayo egenda kutuuka akaseera naye ejja mu kooti. Tumanye who owns what. Mwagruwinga ku ki, bujulizi ki obuliwo. Kikulaga ekifaananyi ekinene ekiri mu music industry ya Uganda. Guno omusango guli very very complicated ebyaddala. Era kooti egenda beera mu katu to scrutinize each and every detail of this matter, of this case. Yes. So tujja kulaba gye binaaba bikidde. Tanda jabba abituwa every update. Njagezaako nnyo okulaba naye badde njagala kukuwa ku examples za scenarios ezibeerawo ez'abayimbi ne bamanager baabwe. Omuntu ategeere gwali eyo Taylor Swift omumanyi bulungi nnyo yali under a record label gye bali bayita Scooter Braun. Bagenda ku court nga record label yagala kutwala masters because bakafunanga kato nga kasayinisa contract nga tekabitegeera nga mulimu ne clause yali egamba nti takkirizibwa kudda bukunyumba ezo after 10 years. Ka 10 years wezaggwako Taylor Swift naddayo na recording ennyimba ze lupya era yagita Taylor's version wazuli adamu nazikola lupya nadamu nazowninga nga masters naye nenga zili bakola ki bazitwala. That was the same scenario ya Kanye West ngali under Def Jam ya Rick Rubin I think yeba mukola kyekimu bayimbi bannya bazenga wana record labels about owning their masters. Okitegeera kabere Prince kabere MD at a certain point wala bali Wayne ne Badman Cashman okitegeera yamala emyaka 6 abadde musaze mu kufulumya ki baze mu kufulumya luyimbi okitegeera kati olaba bisumbuwa bali ab'ebweru nga batuuka mu situations ngeezo nga musanyinza contract ey'ekisiru nawe imagine ekiri mu the unprofessional industry ng'eya Uganda nga bali baba ne contracts naye omuyimbi neyeekubira enduulu naga bannange waliwo gwe banyagala okuwa ow'okusatu abadde ani Runtown omumanyi Nigeria abo nabo kakati abo Runtown bamugamba toddamu na performinga wadde oluyimba nolumufa babikoledde byonna naddukira mu kooti nemuyamba okitegeera. Waliwo wano omulaga gwe nalabye yabadde Yes Daniel namugambye ne World Record label eyo, then Jojo yafuna olutalo ne ba Blackground Records nabo era nga nali stuck mu contract ye lebo ne mugano kubanga releasing music era nga liga yasa ku dropping nyimba mpya tulaba ko bayimbi abamu ogamba bundi yabulira banga takyafulumya nyimba nogamba Nation Kingston no ngata kyafulumya nyimba obo kitegeera waliwo n'omulala yabadde mu girali yagala okuwa abantu eya The Beatles ne Apocalypse ba EMI abo balina disputes ku catalog ownership n'okutuuka olunaku olwaliro era kyatuuka akaseera agundi nga yeetamiddwa Paul McCartney ne yeegula katalogo n'agigula banene n'abagulira Paul McCartney oyo okitegeera. So emisango gya ownership of music ono mu Uganda gitandika butandisi ogulina gwakubiri gwakusatu walaba Beatles nanyini waayo yabagamba n'erinnya mulirekeraawo ne beeyita Kampala Boys nebita Kampala Boys tojjukira nedda kati because waliwo kati ebintu ebimu
ngata kikyadda mabega kati nze okumanyira King Mike okumita King Mike kyapa yina kana 10 text time DJ Mike kati bit Kampala Boys na beta Kampala Boys kati waliwo bita era gondi oyo yani andi etukanagamba eneko kanchireke bano bakatale yanikanga if this speaking yakabera mugaga fya Twitter mu office nga mukambo muzimu kyatadde mu abana era baganya kudda mukozesa amanya era bajja muri branding bayita smile keke naye feka nafa abamawuli tusola bayita keke loga katale yanikanga and before you know gamba yenu wana tugaga nabaleka nenyimba nakatande yazikira kyeka yazikira kwana uligo bali bayina okitege so bwaga signing abayimbi bine bitolino bango okola ki da signing amuko yes kale Frank Antamtwana yiri wakuna ku sawa 2 n'olimu ku shezenjawulo zemulabako. Thank you for watching. Ne Shalom updates je tuli indako genda banafa Apple Studios bali sinakubera ngamba isawo tamtenda kwa Shalom updates. Yes Apple Studios Apple Studios baina master classes ituita AI master classes njagala mberenga mugenda yo kuberanga musoma mu abagala okuberanga mweyongera okuguka mu nsomesa AI baina introduction to artificial intelligence, narrative AI tools, prompt engineering, AI for web design and programming, AI for business and entrepreneurship, AI for graphic design and content creation, AI video and voice production, AI automation and code tools, AI for office work and administration. Ba enrolling courses zaabwe genda oberenga ozisoma gwe ali mu mirimu ejjenjawulo buli mulimu gonna ne bano ekikulu kyawe bakulaga engeri y'okufuna akasente ngakozesa AI. Yes kwa ku namba 0772 nkaga mu mukaga 318 bebanaffe aba Apple Studios kulo mukaga bampadde tiketi za fezabeeka batuwadde table gena kujja ko Singleton zishyanya mwenge ujaleta bagenda okugunywa ba bano kwata labayo zizino batwadde table. Yes so bananga abali eyo Saturday tugenda ba Kundere Center we bali nnyo mu jet mirwe abeeka banda. Yes si BCC Jesus table. So jebi mweteke kulomka wena mchala bwatulako mchala atebo sebo use ticket ntono sebo toyita abantu banyiza bayo zino ziri 1 2 3 4 tebo ya abantu bana neka tujagana n'abantu bafona producer bafe njakogera nabo tofayo loni tumwetaaga kugaza bakamyanyero nyoyo tujaka komyawo awenga dekuga suba nange kigenda kwedumula nga sikisanikire kunaku olw'omukaaga Ndere Center abeeka live in concert bagenda kutukubira concert ekyasinze eya reggae kwate emitwalo 5 individual ojja kubeera obalaba bulungi nnyo miliyoni 3 table y'abantu 8 ng'ejjudde bulungi kuliko ebyo VIP parking n'ebisigadde tusinkanayo kunaku olw'omukaaga Abaspark TV balamuzisaako basinga show ey'amaanyi eya entertainment daire so bakola research ku ground sibino abayimbe kunya basenga Uganda basenga Uganda baina pesa kusigagala bakyuse bana segment wanu go baka segment bya bakyuse mbalete omuntu akajamu segment ki Chantana questions olio mwana even Mike yagala ba segment eyo siona tayogerwako tanenyezebwa questions zazo jana twitereze Spark TV show esinga amaanyi naye kati bodira no kwata daire so mu Uganda tayogerwako tanenyezebwa Jason we baka tobo kange